I can tell you one of the biggest challenges that people find so hard getting over is a terrible heartbreak. Surprisingly, most people think I can tell you we go into depression. Hate twagala kulaga. Singa no batta. Nkugambye omuwala yanchawa. Ne kintwalira half the time we spent together to heal completely. Wow. Because abakugu bagamba totally healing of a terrible heartbreak takes half of the time you have spent together. If we have been together for 6 years and I get heartbroken seriously, it is going to take me 3 years. Wow. Chiche chileta heartbreak eyo. Fa abasajja. Naddala ng'omukazi akuleseewo ddoni ekisooka omukazi okuwuuma ennyo. Ne kikunyiiza. Omukazi awuuma bw'akukyawa olumwa. Nolowooza ku bbeere ly'abadde akuyonsa nga bebi. Nolowooza ku mazzi g'abadde akukuba mu feesi. Nolowooza ku bugambo bw'abadde ayogerera mu matuugo. Kyekikuteeka depression eyo. Waliwo abantu abali crazy mu kazannyo ako Dori. Bangamba. Very crazy. Bigambo biri 10 buli mukazi byateekeddwa okugamba ku musajja nga muli mu kaboozi ne bimutaaninga on yabadde asiiba abyogerako yabifuula mmere. Harder. Quicker. More. Oh my God. Ekyo ekyaleeta F. Me. N'akiddiŋŋana emirundi. Ogamba yes. Omukazi ayogera oluzungu mu kikolwa eky'omukwano anyuma nnyo nga lwayogera lutuufu nga ne gwalugamba alumanyi. They are the best people. Era bw'oba tolumanyi, don't dare. It is a turn off. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale, hi lovelies. Nkomezao aban Kojja kataliye katudde. Luli yakola yakane bewunyira gaba. Chaka bulijjo aban ina different colors kamba buli. Bwo mugobera ku TikTok waliwo wajjanga ali serious waliwo wajjanga ali mu bibye. Ensi yeetaagamu era okukyusaamu. Leero n'obawa ku kintu ekiri well researched ng'oli serious. Luli n'obawa ku by'omu kisenge. Bwe bityo n'ogenda ng'okyusa. Alinga attacking abakazi nga tuga twamukoze eki. So what you? So today tuli mu mwezi gwa bakyala. Sisi mnange Kojja. Mbeka mulete. So nkokomeza Kojja. Twebale Kojja. Okay. First of all, spicy dancehall artist. Spicy dancehall artist. Twagenze twabaddeyo. Era njagala okulisayo abantu mwenna be twabadde nabo. Wadde ekisaawe tekyajjudde naye era abagenze tekyajjudde. Wano mu Uganda tewali muyimbi yali afiirinze cricket over. Record ekyagaanye okumenyebwa. Ekyagaanye okumenyebwa. Ebimu ku bivulo ebyali bibaddemu ne bibeera by'amaanyi nnyo. I think kuliko gravity oyo. Ow'ebiseera biri emabega wali. Mwalimu ekivulu kya Winnie Nwagi. Okijjukira. Naye era byonna tebyajjula. Kubanga cricket over oyo omulaba aliko eri side eri ya pavilion. Eri waggulu. Eyo nayo okukujjuza gunene nnyo. Naye oli bw'aba takijjuza tekitegeeza nti it's a flop. Nedda. Sabana bayambadde wabalabye. Abaana bayambadde era teri muntu yagenze ku cricket over yafunye ssente. Gende. Twakubiddwa ebisiraani ebya buli kika. Twalabye abaana baatulaze embuga eza buli kika. Mboteri yafunye ssente. Teri. Ffenna abagenze ku cricket over. Ssente zaabuze. Ssente zitubuza olwaleero olwaddiridde olw'ekivu. Nze nkubuulira. Abaana bebamba kyene. Nabalabye anti dance hall. Nabalabye. Naye ng'okutwaliza awamu nze kye nsobola okugamba omukyalo oyo
Sirowooza nga yajja mu Uganda kunoonya ssente. Yajja kola ki? Yajja kulya ssente. Banga yagenze eri ku gundi muzu. N'awaayo miliyoni 35 donation. Omwana yamuleetedde ebyokulya n'amuwa emitwalo 37 gyawa. 10 kya dola 37 kwegamba nga ye katulaki wakabaka baade bakola before and after mukabaka wanamulaba ajagamba yono but I'm like yagenza ali covered. Omuwala oyo genda ewa kabaka nze nakisanyukidde nnyo genda mu lubiri kubanga teyagendeddeyo mu mmini. Yabadde mugomesi. Kati kyatulaze nti wadde ebbali eno ayambala bubi naye bw'agenda mu lubiri bikyukamu. Kitegeeza olubiri lusigala lufunye ekitiibwa kyalwo. Singa yavudde eno ng'ayambadde bubi n'agenda mu lubiri ng'ayambadde bubi ffenna twandigamye nti olubiri nga luweddemu ensa. Bagamba tulina customer care. Ne bagamba abagundi basinga tebena customer care. Walaga iziko restaurant tebakuwa attitude. Si butaba na customer care nze njirine na customer ye mukama wange. Naye kati omukyalo w'emyaka enkaaga ogujja kugamba nti ayagala mukyazisa nsiko. Gyosika yeekutuka. Kakati mba namukyazisa nti ensiko kwegya emyaka ekyokubiri yakaddiwa ali kuki. Kuba tukaluubiriza kwebamamu embuga enkadde tuveeyo eyo wamma tukomewo ku mulamwa nsaba kunsonyiwa olw'akasimu ako mbadde nnokkakwata. Bakunyiizizza. Abadde mbadde nkubuuza wala kye njagala okugala mwezi gw'abakyala. Bano abasajja bano abakaabakaaba bano abalali ndeetezeko omusajja. Namuwakyasa zalinga 3 naye nga akaaba n'omusonyiwa n'akaaba naddamu n'akola kyekimu n'ate ng'ekyomisa nga tampala ssente naye oba nali mulaavu ate nga njagala ssente oyo omusajja nga yakaaba ng'akaaba. Nedda nga tuli mu mwezi gw'abakyala heartbreaks ziri real. Anti kitegeera ntya nti ekyali kikaabya omusajja oyo ku bibiri either yali alina ekyokufiirwa mu ggwe singa ogenda. Kubanga nali muwaawayoko katono. Bw'olaba ng'omusajja yenna ng'akaabira omukazi ng'agenda ku bibiri either omusajja oyo akuula omukazi oyo oba alina omukazi atamusaana nga yali amuyambye n'amwagala nga bw'ali. Kati aba ayagala osigalewo. Era omusajja yenna akaabira omukazi ng'agenda ekisooka omusajja oyo tasuza kakadde mu nsawo. Olimba. Ekyokubiri ali aido. Aido busy. Ekyokusatu ayinza okubeera ng'endabika ye omukazi yenna okumwagala aba ayamba muyambi. Kubanga tewali reason ereetera musajja akaabira mukazi ng'omukazi oyo amuleseewo ng'omusajja oyo alina ssente n'emirimu alina mingi egimufuula busy. Omukazi yakaaba kubanga ate era bw'olaba ng'omukazi ng'akaabira omusajja tolowooza nti amukaabira kubanga nti amwagala nnyo oluseke lwe lugenda. Teri ate era omukazi laavu omukazi yenna tasooka kwagala lwa laavu. Laavu ejjira ku ebyo byakufunamu n'alyoka ayiga okwagala olw'ekyo ky'olina. Where there is something a woman's love comes after. Weebuuza nti yamwagalako ki? Ssente. Kumbe ssente. Kizibu nnyo omukazi okukaabira nga muli mu single room ya 7,000 nga musiiba n'enjala akubira ne ku bakoddomi bo ne babaweereza ekyokulya n'omukyawa agamba mponye olumbe. Tajja kaaba. Naye omusajja alinamu kasente abakazi ne batandika okwekuba. Beekuba alaba n'abagamba bwe muneesootinga nze wendiwa. Yes. Okay. So the moment you don't have money as a man, tebasobola kukaabira. Omukazi yenna akaabira omusajja nga amuleseewo alaba oluseke lwe lugenda oba si kyokyo ng'omusajja oyo asinga omukazi obulungi. Okay. Kati nga alina mweguya nina mweguya. Nga yebatuula wano ababiri ate omusajja by the looks yasinga omukazi okulabika obulungi. Era ngamba nnyo abakazi nawe kennyini weetunuulire bw'abawo omuvubuka anyirira najja okulaba weetunuulire ogambe nti omuvubuka ona tanteeke ku bunkenke. Oli mu by'okutuuza n'endiga ku ttale bw'otunula mu mata gafa. Naye omuvubuka gwe weesibyeko ye Bruno K. Era senga tugambye wano mbuye yava ku basajja. Abeeru abo abali
mbukubanga balumya emitwe akola ebintu bina kukeera kunyenya bbeere ng'amaze okukuba gym kulongoosanga ttoye kwawoowo right kwekuba kiwoowo na kinoga kunoonya wa wanaacakalira era ye Bruno kaakola temugamba nti byakola ye musajja mukozi naye waliwo abasajja abali nakukeera kukomba mimwa nakulumya mukazi mutwe bakola pink lips tumulina ku dduuka gyali basajja be basinga omugula so ezo zonna signs za heartbreak bwe kasita ofuna mu bulamu bwo omusajja ng'omusajja oyo akusinga obulungi abawala bamulwanira bangi be basajja abagwa mu kategori y'amannya gano wammanga bw'odeetinga ng'omusajja yenna ng'alina erimu ku mannya gano manya nti sure deal ogenda kukaaba amaziga kuba si mannya ga bavubuka babi Raymond akaabya amaziga Shidi Shidi omusajja yenna gwe bayita Raymond omusajja yenna gwe bayita Shidi omusajja yenna gwe bayita Abdul bavubuka balungi nnyo Medi taba na mukazi omu batera nnyo okuvuga Mark X basitula nnyo ekyuma n'okukola akanyama Medi agenda kukaabya yes Raymond Medi Abdul Shidi Jimmy naddala ng'alisazeeko ne yeeyita Jim headache yes omusajja yenna ng'alinako erinnya ly'omukazi ku mannya ge John Mary really agenda kukaabya amaziga kati omusajja bw'omubuuzanga what's your name John Mary noonyeza mu Baasumaani amanya bwega linnya kulukulu yakoppa jjajjaawe erinnya n'amukoppa n'ebikolwa Brian agenda kulumya mutwe so kunoonya amannya noonya amannya Shidi alumya omutwe Shidi babeera benzi Brian batera kubeera bawanvu nga beeruyeru waliwo Fahadi nabo tebatera kubeera babi naye agenda kulumya omutwe naye gwe Sumiini ekikwagaza Raymond kyeki gwe baba olaba ebintu ebyo ebibiri bigatta noonya erinnya nnyawe noonya omusajja nga naye bw'omulambuuza erinnya terijja kukwatagana liryo nze kambabuulire amannya gadifayininga kinene nnyo ku ndabika y'omuntu yes bw'olaba ng'omusajja yenna nga bw'aba ayogera naawe akyusaamu eddoboozi ku liri erya bulijjo naddala ng'arekodinga voice note ng'agikuweereza oyo naye agenda kukulumya mutwe be basajja g'osanga nga bw'aba ayogera agamba Dorin ki ekiriwo yebaleko olina ebiisa ebirungi ki ekiriko mwana olabika bulungi nnyo can we have something that headache kubanga nze nina eddoboozi eribanja aganye okunsasula n'eddoboozi erikwana wadde gombi gange muntu ogwo bwe mammanja nkugamba njagala ssente zange tomumanyiranga ndi bubi Barahimu baagala fees bwe mba njagala okukukwana nkugamba can we meet at Yaya? I want us to go and have a cup of coffee and see how we can chill out. What's up, by the way? You're so silent. Owulira eddoboozi nga liringa music. Heartbreak. Okitegeera? Yes. So that is going to give you a terrible heartbreak and you ought to be very careful. Yeah. Olina okubeera omwegendereza ennyo nga tuli mu lunaku luno olw'abakyala. Tukoyo kaaba amaziga. Kubanga kakubulire Dorin heartbreak eruma. Allahu akbar jalla jalal la hawla wala quwwata illa billah. Omuwala yankyawa nze nali nywedde obutwa. Kati ate ekyasinga okunkaluubiriza omuwala aba yakankyawa ntuula mu takisi ngende wa mukulu wange Seguya anyambeko okunsirisa. Kati ate owa takisi ateekamu obuyimba obwannyongera heartbreak. Mantudde omwo. Should have seen it coming. Should have read the signs anyway. Can't believe that I'm a fool again. Ekyo ddoboozi tokifaako fa ku bubaka.
No kaaba. Ate ne nyongera kaaba. Era bw'obanga oyagala okuhealinga from a terrible heartbreak, weewale ennyimba ng'ezo. Bakukyayoza nyafuula again Westlife. Oyagala kufa depression. Mutuufu. Baada nange mu heartbreak obuyimba obwo bwalavu nabo. Nze omuwala we twayawukanira Chosen Blood yali yakafulumya akayimba yitayo ndabeko. Nga byonna bye yayimba bye twayitamu n'omuwala oyo. N'owulira nga bannange. Kubanga bali bakankwata sessanga yali yakankwata olw'obutamusasula rent nga mmanja emyezi 8. Omukazi ne tugenda ku poliisi n'ajjayo kubanga omukazi bw'akwagalira mu bwavu aguma era aba akwagala ne tutula ka form Chosen Blood n'abiyimba nga he just read the script. Abali baliwo olutalo balulabako omukwano gwaffe gwaliko buleeta kakeeki n'endyako nga twefaako yeffe twaliko okitegeera ekikazi ekyo kinywaji kiyimba mulimu layini y'akafoomu nga tutudde ku katebe k'embaawo okajjukira. So we're going to come and line for line, like one. Those are songs that are going to send you deeper into pain. Send you in depression, true. Even love movies, I don't watch. Yes. Romantic ones. One because they are signs of a useless boyfriend. Pink lips. You're looking at this guy with the pink lips. Mirror. You're looking at this guy who cries after watching a Nigerian movie. Who sits in challenges? Oyagala dating otyo Omusajja akabira ki Nigeria. Nakaba amaziga. Dating otyo Omusajja ina pink lips. Nazinyola bwati musere. Ngazikomba. Dating otyo Omusajja atula mu challenge y'oluyimba lwa Sophie Nantongo. Nina amagwa ku meme n'aluyimba nga bwasitula ebisige. Dating otyo Omusajja nga yeeyisanga mukazi. I know. N'omujjano mutwala mu benganda zo. Meet my boyfriend Hamid natandika you have family members like serious. Very stupid. I know, right? And you are seeing these things. Musajja yambala kachupa bwaba yambula empala amala kwambala kaveera. These are all red signs nti gye bigenda it is going to end up in tears. Yes. I for you miss out on those. Yes. So before you come to us to help you get over a terrible heartbreak, we have to first prevent, because prevention is far better than cure. Signs oziraba. Omusajja akwewolako sente in the process nga bwakatandika okudatinga nagamba mpayo data mpayo airtime. No, useless boyfriend. Lwaki obona osaba sente mu early stages? Mpayo airtime. Data. Mpayo data. Wali omusajja amusaba? Jebale. Kadate kabeere mukazi. N'omukazi okusaba data. Kabeere mukazi. Tubyogeddeko nali twabyogerako ne Kojja Kabaaya. Kyokka n'okusaba airtime nakyo kibi. Don't. Era omusajja bwe mumitinga nga nakusibuza emitwalo 2. Situka weesansaba omugambe don't ever do it again. I'm not for sale. Take back your money. Supposed to be how much? Nothing. The first day? Yes. Zafumba ekabwe yampangula. Twasisinkana mu kifo ekimu ekisanyukirwamu sijja kyogera wano tuli ku yaya. Nenkola ki? Ne musibuza sente. Nangamba this is an embarrassment. How can you give me money? Anaga sina sente, right? Nze namukwano gwange awangalira US a Kansas. Bayawukana n'omukazi. Ng'omukazi amwaccusing omwambarasinga mu public. Olw'okujjayo credit card yasasule bills. Ng'ate n'omukazi yeesobola. Omusajja n'anyiiga. Omukazi n'anyiiga. Omukazi yanyiiga. Naye bano abaawano. Ozze wange okundabako mu bufumbo bwa weekend. Okukusa sabuni omutwalire nnyoko. Sukaali omusenaasenako. Ngolo yagabula babba. Kituufu babba. Nsaba. Kubanga maama wo buba buvunaanyizibwa bwange, taata wo buba buvunaanyizibwa bwange. Babba mbona natwala se. Omukazi aŋŋamba lwatu n'aŋŋamba abaana bo
bali wajjajja waabwe emiti enaawe ejja sabbuuni n'enjikuwa it is understandable tokukuta oli makaago don't so nga tunakutuukaawo we don't want to intermix the things twagala tusooke tutunulire terrible heartbreak kiki ekigireeta bw'emala okujjawo ki ekiteekeddwa okukolebwa. I can tell you one of the biggest challenges that people find so hard getting over is a terrible heartbreak. Surprisingly, most people think I can tell you we go into depression. Ekyo twagala kulaga. Nkugambye omuwala yankyawa nekintwalira half the time we spent together to heal completely. Because abakugu bagamba totally healing of a terrible heartbreak takes half of the time you have spent together. If we have been together for 6 years and I get heartbroken seriously, it is going to take me 3 years. Wow. Kiki ekireeta heartbreak eyo? Fe abasajja naddala ng'omukazi akuleseewo ddolini ekisooka omukazi okuwuuma ennyo. Nekikunyiiza. Omukazi awuuma bw'akukyawa olumwa. Nolowooza ku bbeere ly'abadde akuyonsa nga bebi. Nolowooza ku mazzi g'abadde akukuba mu feesi. Nolowooza ku bugambo bw'abadde ayogerera mu matuugo. Kyekikuteeka depression eyo. Waliwo abantu abali crazy mu kazannyo ako Doreen. Bangamba. Very crazy. Bigambo biri 10 buli mukazi byateekeddwa okugamba ku musajja nga muli mu kaboozi ne bimutaaninga on yabadde asiiba abyogerako yabifuula mmere. Harder. Quicker. More. Oh my God. Ekyo ekyaleeta F. Me. N'akiddiŋŋana emirundi. Ogamba yes. Omukazi ayogera oluzungu mu kikolwa eky'omukwano anyuma nnyo nga lwayogera lutuufu nga ne gwalugamba alumanyi. They are the best people. Era bw'oba tolumanyi, don't dare. It is a turn off. I know, right? Naye omwana abeera wali Doreen n'atandika okusiikasiika. Oh yeah, shit, hit it hard. Oh my goodness. Oh my goodness. Nafunya guno omumwa gwa wansi. Fuck hard. I can't get over it. You little pya mpikabina. N'ogamba yono. Bw'agenda bw'ati omuteekawo n'oteekawo n'abalala bonna nga she's unmatched. So no, you find yourself not getting over that person. You cannot get over because omuntu ono bulijja kukolako effujjo ng'agamba bwe ndivaawo olikomba endagala. Era kigenderedde. Era kitubuuza abaana ab'obuwala. Do you have that thing ky'omanyi ggwe ekikufuula unique ku mwagalwawo ekikwawula ku bakazi abalala bonna ng'omanyi nti singa onaatambula n'ova mu bulamu bw'omusajja oyo kaayagalaani ogenda mutomentinga nze nabirina ku muwala oyo kwe mukaabira mu takisi. Your first heartbreak. My first heartbreak almost took my life. Wow. And there is nothing that disturbs a heartbroken man like sweet memories. There's nothing you can do about them. And that man, that heartbroken man, atawanyizibwa nnyo nga gwe iraavu ye badde esoose kubanga obwongo bwe bubeera bukoma ku eyo nga tebumanyi nti there is something better than what they are crying for. Omukazi asobola okukulaga omukwano ng'agukulakisa ffujjo ng'amanyi nti ne bw'onaagenda wa. Ate Doreen kankubuulire ebintu ebisinga byekola byokka inborn abilities. Bibeera nakyo. Omukazi kono ku nsi nze nasoma ekitonde ekiyitibwa omukazi. Buli mukazi alina amaanyi Mukama Katonda ge yamuwa. Ng'amaanyi ago gamuleetera okwawukana ku mukazi omulala. So we are not the same. You are never the same. Era mugenda n'embeera awo abakazi bonna be bamu musajja gwe oba onoonya ki n'asanga eri ebbugumu nga lya sawuna. N'asanga eri ng'oli alina execution nga ye yekka. Ate abakazi abasinga okuwooma basinga otulumya omutwe. She knows. She knows you'll come back. You'll come back. Omukazi akolako effujjo ng'akimanyi ojja kudda. Mpulira. Ng'akimanyi ojja kudda.
and by a reasonable percentage abakazi abo tebatera kufumba kubanga abasajja tuba twesindika waliwo ekika ky'omukazi gwe bayita temwesindika buli omu ajja kunfunako be basajja g'osanga nga abasajja beetema nga buli omu agenda for example nga ku kyalo namufunako bw'oba oli kika kya mukazi ng'omusajja tawoningako musajja munne nti nviira ku mukazi towooma okay bw'oba oli kika kya mukazi gwenga ebbanga lyonna ly'obeddewo n'ebbaawo tatya kufiirwa ne bwakusanga n'omusajja kwana agamba mukama weebale there is a problem. Bw'oba oli kika kya mukazi afiirwa mu kyalo n'ogenda omusajja n'atakukubira na kasimu kumanya oba watuuse bulungi there is a problem. Basudde yabiyimba omukazi bwafiirwa ne bamubiikira ewaabwe kyosookezaawo mu ddiiro kumubuuza lwanadda alimiranga gy'akaaba seddu mubuuza okuziika kwa ddiye yogera ne lwonadda musajja akufaako atakufaako tayagala manya oba okomawo batokomyewo oba okomawo be basajja gwobeera naye mu ndongo n'atabuba n'alaba wali nga bakunyiga n'atafa nayo. There is a problem. There is a very big problem. So kinzizaayo kalike mbadde ngamba kuba tubeera ntuba mu kusomesa nti gwe ng'omukazi kyakulwanyisa ki ky'olina. What is that? Sorry? What is so unique? Pen? No, it's okay. Pen? The table? Hello? Wanjisewo? Kyali ku interview naye naatera omumaliriza. That's very okay. Mbadde nkyali ka interview naye naatera omumaliriza kikanga abiri. That's fine. Eyemala? Oh no, sure. Tuli kuyaya awama tetujja mu bintu. That's fine. Tugende maaso? So nkutegedde like yes. Wetegereze omwana w'omwana omuntu takuubidde waliwo ekizibu nga takububira ekizibu omusajja mubeera mwenna takwegayirira kumuwaako mumaze omwaka mulamba myezi 6 myezi 3 ennaku 2 waliwo ekizibu wiiki yebaka netandika neegwa wali. If you see your dog not barking then know someone else is feeding it. If your dog no longer barks. And I usually tell people, n'emirimu gyokka abasajja gye bakola. Emirimu gyokka abasajja gye bakola gimala mumaze okukulaga enfuna yaabwe oba omukwano ogwo gunaabamu kasente oba gwayyala. Waliwo abasajja abasinga okubeera confusing. Be basajja abasinga okulabika sente naye nga tebazirina. Asooka ye banka tera. Ngalinga ina sente naye kumbe. Banka tera atiisa. Ye nomala ogendako waakolera ng'omulaba azibalabala n'effundi yamusinga okuta sente. Bafuna kamu 2 kabaako looni kubanga be bagaba looni so basooka kwewa akasente ako buli lwe kajja asooka kujjako looni gifinansinga n'asikazaawo emitwalo 4 kyovula bateretera wa banka alina kizimbe mu mulimu gwe kati rent basasula mmeka abo ati asula mu nnyumba ya bbeeyi ekyanja kubanga olw'omulimu gwe atira okuswala nsona babeera mu looni bwavu totawana kudeetinga. Omusajja owokubiri ye musajja yenna ng'akola omulimu ogumwambaza uniform. Naddala ogwa salary. Akola mu kampuni zino ez'abamaketiya ezeetaaga bamaketiya abatambula nga banoonya abeewola. Akola ku ssundiro ly'amafuta. Abo nabo basaba ng'ayambala uniform akeera n'ayambala uniform. Obufumbo temuli ssente. Omusajja yenna nga civil servant akoze mu government emyaka egitaka wansi wa 2 bano abasiba ettayi neva mu bulago nekkirira ku kyuma ky'omusipi oyo ekinene nnyo omusaala gwe kugenda ku fees tebatera someseza baana mu masomero mabi baba n'olugezigezi oluwera. That is a problem. Omusajja yenna mu nnaddiini tebagaba yadde 10 musumba seeka tebagaba brother wadde 2 okuwulira nti seeka Jibuliiru yakwanya omukazi n'amutwala ku yaya mbojibiriru
naye spending emitwalo 2 n'amusibuze 15 tekisoboka era ekyo nakyo oba olina kubanga okimanyi ekinene nnyo okuma ku insha Allah omusajja yenna nga DJ muyimbi obanga akola omulimu gwonna ogumuteeka mu limelight oyo naye tagaba ate gwayo n'omumuwa nti DJ alabirira omukazi amuwa yadde ebibiri. One of those DJs is DJ Nimrod. DJ Nimrod is the most attractive DJ in Uganda. Ate nze nkubuulira oyo Nimrod figaye n'endabika ye bw'omulaba bw'oti olaba Ricky Ross olaba DJ Khalid kati ng'oyagala okulaba Nimrod bw'ayaka agenda ayimirire mu DJ's booth mugende mu kifo ekyako obulungi nga Hollers Lounge wali e Nansana ayimirire mu DJ's booth amataala gamukubemu ng'ataddeko bw'ati glasses ayambadde zi chain mu bulago ojja gamba bono yavudde mu America Nimrod asula mu nju ya mitwalo 5 ye yatwegambira simugeya bweyagamba kasita mukwano gwo okitegeera tosuubira Nimrod kisajja kirungi ekyo naawe okimanyi kirabika bulungi so by the looks era naawe okimanyi. But I've never worked with him like twice. Yes. Just nchiraba bulabi. Nimrod. Nzikwanga abasajja b'embuto nze. Kika ky'abasajja abalumya abakazi emitwe. Kubanga kala ye eri attractive bw'abeera mu mitala n'ateekako glasses n'atulolaba star. Girls love dark skinned. Dark skinned kala ng'alinga Chris Evans. Already. Chris Evans yafulumza akayimba ekimeza Ati Chris Evans. Akameza mbu abakazi bagira akameza. Chris Evans ye muyimbi alina talent eya waggulu ennyo naye ate endabika ye tefaanana muyimbi. Very rich talent. Very. Naye ate alina kubeera eyo omuffe bagattagatta ku kyalo eyo nga tutudde awo kabalaza. Chris Evans omuse. Nedda. Yatugambako nga tukola interview mbiye ekinene ennyo agaba kinyaanya. Chris Evans n'emboozi z'abaamu. By the way, I think Chris Evans is just real. He doesn't. I don't know. Yagamba kinyaanya. Omuyimbi abeera bubeezi na kayimba katono nnyo bwe kati. Kapiripiiti. N'atambula n'eggaali y'abantu 5. Ng'alina n'abamuggulira oluggi. Kati Chris Evans alina zi hit to his name. I know. Abeera awo n'agamba Bright yakubye ennyaanya zaffe. Bright yakubye ennyaanya n'ebbeeyi y'eddagala erinnya iyo omunaku akola atya sita. Kutegeera. Kati n'omusajja ng'oyo ate. Akayimba k'akameza. Oba ogenda kubonaabonerako mu bufumbo. Mayinze. Accountability. Accountability. Mayinze nakola abayimbi abo nabanoonyereza akataba mu mikwano gyange. Nembazuula nti abayimbi abalina zi record wano yo Chris Evans alina record ye muyimbi yekka asinga omutwe omugumu bwe bakubako ennyondo ate ennyondo n'egooma. Fresh Kid ye alina record ng'omwana omuto afuuse taata wa kitaawe ng'omwana yalabirira taata. Taata n'agendako mu career ye ne bigaana. Nina Rose n'abeera ne record ey'obufumbo bukyasinza okuba obumpi. Bayanjulanga ku Sunday ku Lwokubiri bayawukanira ku honeymoon. Gravity omutujju alina record y'olubuto olusinga okuba olugumu olubuto lwe lwa bulletproof balukubako essasi ne lukalabukako katono. So abayimbi asibalumbye njogera mazima. So abayimbi abo bayina ebyabwe but wetukomawo ku mu nsi y'omukwano ensi y'omukwano eno kankubulire ejjudde okusoomozebwa kungi nnyo era nze ngamba gavumenti singa tuteekawo lesson oba bagiyita ki subject gye bayita heartbreak preparations. Prepare heartbreak. There has to be a subject called heartbreak preparation from as early as P7. Omuzadde obeera awo naye ng'omwana wo gw'olaba ng'omwana w'omuto by'amanyi tosuubira nti abimanyi. Omuzadde obeera awo nga mu kubeerawo okwo oyo mumpereka soda agira anywako. Obeera awo. Soda. Sebo. Madi bakweka soda ogira onywako nga bwegayaza. Obeera awo. Manyi oyo mukuumi wange naye talinamu yadde oluyi. Ate bwe batulumba. Bwe batulumba ate yasooka okwekweka.
Naye aneegayirira n'agamba kambere naawe tutiisetiisemu sidda mu kyalo. Naye nga bodyguard. Ate be bogaba ne beeyambaza ebipiira. So preparing abaana for heartbreaks. By the way, it's understand. Abaana bammwe ba going through depression without your know. True. Ng'omwana atandise okulowooza eby'abasajja ku myaka 13. Kituufu. Abasajja abamu heartbreakinga n'atandika okwewozaako gye bali. N'alya n'empi. Ng'akalenzi kanna akamukwana kamukuba bwe yeewozaako. Nga tekanala kikamwana. Obadde okola kino ejjuma. Nze Juma simwagala ddala pa! Yeah. Gwe n'okomawo waka n'omusanga we wamulese. You don't know what they are going through. Jukira ono yeekumako omuliro omwana. Yes. Mbukubanga boyfriend wange mbosimanya mu mugobye mu ssomero. Yeka kumbulira. Mwana muto. Then you see others bamira obukenda katujuzi wale yava kuguli nagwa heartbreak over they had a misunderstanding with the boyfriend. Nagwa nafa. Nze buli lwembeera wano Doreen nkujjukiza omuwala gwe bayita Nanta Kiika Rachel. Nayagala Rachel nga ndi mu senior 1. Yoyo heartbreak oyo mulala. Ono mulala. Nali ntandiikiriza ebyensi y'omukwano. Nayagala Rachel nga tanjagala. Nga ne level yange ku ssomero. Alaba si terimu eyo baayagala. Naye nga nze nina emyaka 14 ye nga alina 13. Naye ng'olemeddeko. Nga maama wange tamanyi nti omwana we ali busy. N'ebyomukwano abimanyi. Naye nga bwe tutuuka mu kiraasi era nze ekyansuula mu maaso kwegomba Rachel. Nga tobera nga you don't concentrate. Kubanga Mr. Masiga Sam Johnson yabanga asomesa nze nga amaaso gali ku Rachel. Naye nga nyambala ekipale mba mukyafu mba mukikagamba. Nga Rachel abere siye. Oshegera. So abaana baffe going through but so as a parent you don't have to run away from the truth. Talk to your kids. Talk to them. Talk to your kids. Sit down with your kids and talk to them. Yeah. They are going through a hard situation. True. You cannot imagine. Ngogamba abamu abaana bamwe bajjamu n'embuto. Kituufu. Okanya kulaba mwana akoze tayagala kulaga. Ate bangi. Olw'obukambwe bwo. They are fearing to open up. Yeah. Gwe ng'omuzadde yitamu. Naddala mu abakyala. Balaba mwe babanguyira nnyo. Kubanga ffe abasajja tuba bakambwe nnyo nga tuprotecting omwana omuwala okusinga abamaama. Yita omwana oyogere naye omugambe. Olinayo godeetinga. Omugamba nti emyaka gy'oli mu kimanyi kati oli mu adolescence otanze makili peas. Okwogera naye tekitegeeza nti omusindiikiriza abikole. Preparing. You're trying to get the truth from that kid of yours. So he goes back to making friends with them. Ajja kusooka agaane. Definitely. Agamba bambi bisibimanyi. Naye bw'onaamukwata obulungi ajja kukubuulira. True. Ng'oluusi ne gwadeetinga musajja mukulu nga nze. Okitegeera. So sit down with your kids. Talk to them. Otherwise you'll get surprised. Ng'omwana afunye olubuto. Under your nose. Yogera n'omwana wo bw'okizuula ng'alina akalenzi ka datinga kati otandikewo olutalo olw'okulaba nga baawukana ate nga olutalo lwo lwa munda. Oliba, how? Ramunda, how? Or like you discourage her or what? You try to discourage. As you can reach out to the parents, the other side. You can talk to the boy. Namanya nti otegedde. You can change essomero. Ebintu binyonyo byosobola okukola. Otherwise, abaana baffe bafunye embuto ku myaka emito. Abaana baffe bagoyinga through depression kuba babatya. Temwogera nabo. Omwana bw'atuweza emyaka 11 manya nti atandise okufuna enviiri wansi. Abera active puberty. Ekyo oba oyagala oba toyagala. Puberty. Nze naggambako nasanga omwana wange ng'ali ku kabbulu movie alaba. 13 years pozi. 13? He's just 12. Ndi mu kisenge saawa ziri 9 za kiro alowooza twebase. Akataddemu wali ali mukulaba bulungi nnyo nga bwenyonyoolera mu buliri. Imagine. N'enkolola emirundi 2 n'apakonkana anoonya awali remote ne mugamba no. Wavaayo n'okolola. Navaayo. Ne mugamba no. Ne ntula wansi naye. Yali amanyi ngenda mukuba. Ne mugamba guno nkuwoninze. Because as a parent, as an African parent, there is that character gy'olina okulaga. Definitely.
ne mutuuza wansi ne mulaga obulungi n'obubi obukiriko kati ne bwa suspecting omwana alina akatabo akalimu ebintu ebyo yasooka okuloopa so anga wamuwoni ajja biiga ffenna twayiga okwegatta naye nga tewali atutuuzizza wansi tugamba nti bateeka wano ne repercussions bishinga nga tebagambako nti ajja kufuna olubuto waliwo obulwadde kati ate abazadde b'ennaku zino ddala abakyala bakisusiza bakwata abaana as early as 10 years namwambaza akateeteeyi akatategeerekeka omwana n'atambula nga nnika esaze kwegamba ffe abamu ne tuswala abalinamu ku parental gundi abalala basikirizibwa busikirizibwa akagoye akasikiriza abasajja ab'ebweru gwakoze eki gwakagulidde omwana so tubeere beegendereza nnyo nga tukuza abaana baffe naddala mu holiday eno omwana wo ne bwaba wa mwaka gumu 8 ku 9 in Africa omuntu asobola omukola ebikolwa ebyaki ebikolwa ebyambyone so eyo nga tuvuddeyo n'abakazi bano batubreakinga nga bwe nakugambye emitima abamu ku bakyala basinga okubreakinga emitima gy'abasajja ng'alinamu kasente ye muwala ayitibwa Shamimu Shamimu benzi tabeera na musajja omu Shamimu balimba Shamimu bawooma ekisembyeyo kiwulidde kati ekisembyeyo kwe basinziirira okukola effujjo liri lyonna nga bw'olitegedde ne bakuwa heartbreak Shamimu ababwa brown nga muwanvuyirivu bw'ati batakola brown batera kubeera brown color waliwo Shakira nabo bwe batyo waliwo Magi bubeera bumpimpi nga buddugavu buba n'akazigo mu mannyo nabo bulumya emitula kuba bukola nnyo emirimu kati nakola research eyo nja kwongera elaboratinga ngamba nnyonnyola engeri it will be a discussion for another day ngamba nnyonnyola ku ngeri ffe abasajja naffe tulina obuzibu ogenda n'okwata omukazi n'omuteeka ewaka naye ng'omukazi gw'otadde ewaka otaddewo bunkenke n'otuuka n'okuva ku stage gy'ovugira booda ekyemisana ogende okiri ewaka olabe oba gyali lwaki nteeka omukazi agenda okunteeka ku bunkenke omuntu yeekuuma yekka Dorin omukazi yenna atasobola kwekuuma yekka kkiriza oba gaana agenda kusigala ewuwo ng'amagamaga olina okubeera n'omukazi nga bajja kumwogerako abasajja bagambe nti oba yamulimba ki kubanga abawala abasinga okuresistinga ate abasajja be bayita bafala waliwo abasajja abalina abakazi Dorin ng'omukazi tayenda ate abakazi abasinga wabanga yayagadde nga tayenda abenzi gye bali naye waliwo abakazi abatayenda kati omukazi atayenda ffe gwe tuyita fala kale ku bulungi obwo bwonna ne bakituuza mwaka akayumba kifala ffe tusooka okusindiikiriza abakazi mu bwenzi bwe bagenda okwenda ate ne tuboogerera omukazi bw'asetolinga ku musajja bagamba oyo fala omusajja bw'asetolinga ku mukazi omu ffe ffennyini tugamba fala baakuloga okumanyanga ebintu ebyo bizibu nnyo Dorin omusajja asobola okubasiibula ssaawa nga 2 ez'ekiro aga nze ŋŋenzeka ne twekuba obwamaffe abasigaddewo omusajja tategeera naye nga azze ewaka kusinkana baana be oddayo otya ewaka ssaawa zino naye ate era kankubulira omukazi asigala akompuleyininga kati obuzibu obuli ku bakazi bano omukazi agenda n'abeera n'omusajja nga mukazi munna atulugunyizibwa omusajja byakolera omukazi ono oli munna abyegomba zadde addayo ssaawa 3 awaka omusajja yamuzimbira amaka tebapangisa omusajja takuba bidongo nga nze wano tatamiiruka naye omukazi era nanoba n'asibamu ebibye n'agenda awo ne batubuza twagala ki n'abisiba n'agenda kyobula kati nze ewange eka nakola akantu nze ekyapa kyange eky'ettaka nakiyuzaamu omukazi ne muwaako haafu nange nensigazaako haafu nakiyuzaamu haafu oba nakyonoona ate awo simanyi tunaabigatte ntukola fayiro nti kyajira ne batuwa ekirala naye amanyi nti wagendera ne haafu tafuna ndala
nange manyi tuwengendera sifuna ndala omusajja ayagala okuwangaza obufumbo bwe ateekeddwa okubaako byakola ebisibirawo omukazi kati gwe wasibyawo na kyapa nze buli kintu kye tulina mu nnyumba ewange saakigula bw'omu mwagatta half ate ne tukola endagaano mbuki tugula firiigi eno naye taata w'abaana alinako emitwalo 4 nze ninako emitwalo 3 bwe tulwa tutuusa okwawukana nga sinnagitwala mala kumuwazize ndyoke njitwale twakola endagaano ku mufaliso twakola endagaano ku ntebe sofa ey'omunju nti bw'oba osiibula olina kusooka kumpa ssente zange kati bw'ogaana okuzimpa poliisi ne looya yaliwo kati buli lwalowooza okusituka okugenda ng'alina okundiyirirayo emiliyoni 3 ku 4 omusajja ategeera tagula bintu bya munju abigula na mukazi kubanga ne bw'obigula obwomu bw'aba asiba abitwaliramu ate bw'aba akomawo okwegayirira takomawo nabyo ate omukazi oluusi okugenda kwe kuba kwali nsobiyo yagenda n'obusungu n'omuleka kubanga mukazi wo bw'anoba osooka n'osanyuka baŋŋamba era musanyuka ennaku zino naye wayita ewiiki 3 ng'olaba byonna by'okoze tobifunyeemu n'omujjukira jjukira naye gy'agenze tagenda kutuukira kubeera first priority naye bagenda kusooka bamuwujjewujjemu awo naye alabe nga talina nnyo wanyweredde ayagala okudda ku nsi kuno toli muntu osabanga nnyo obutafuuka side chick mu bulamu bwa musajja side chick abonaabona side chick takuba simu kiro side chick bwe baba bagenda okwekwasaganya ne bba abawaaloogi side chick bw'asanga omusajja ne mukazi we mu kkubo beeyitako nga faaza ali ku ssabo side chick alumbibwa omukazi n'ab'eŋŋanda z'omukazi bw'aba wa mutima mutono amaliriza awanise ng'agenze side chick awewuka nnyo singa omukazi oweewaka alaga nti nkutegedde ne bayinvolvinga omusajja abasajja abasinga babavaako right omusajja agamba bulijjo mbonaabona nga nina obunkeeke saagala maama w'abaana amanye naye kati olwaleero omutegedde oyo munno oyo munno because all that time obadde omukweka nga toyagala maama kubanga teri musajja akweka side chick nga tawa kitiibwa maama w'abaana dulinya abasajja batya bakazi baabwe olabanga bw'oli wano nenzija n'akawala wali eri nensooka nkulengera nenzira emabega ebigere nga 8 nengamba omuwala wano tuveewo okitegeera naye omusajja bw'omala okumulaga nti otegedde side chick gw'alina lwamutongoza teriiyo wasooka ne wabeerawo kye bayita turbulence buli mukazi yenna azuula omuwala bba gwakwana asooka n'atandika olutalo olw'amaanyi ng'agala omuveeko asooka n'atandika olutalo olw'amaanyi abatonotono bawangula naye abasinga obungi tebawangula ntalo ezo maama w'abaana bw'azuula omukazi gw'okwana asooka n'abisiba nga tannaba na kulowooza kubanga abakazi balowooleza nnyo mu busungu n'asooka ateekawo olutalo awo kugabana simanya bintu blabla naye nga ekimuluma mukazi kati omusajja bw'omusanga nga naye ali gumite agamba ono omwana simuta era abakazi abasinga okulwana entalo ezo ng'azudde nti bba ayina akawala k'ayagala be bakazi abayingidde emyaka 4 ateekawo nnyo olutalo naye lumala ne lusetolinga ate n'ayagala akomewo mu bufumbo so kati beera very sensitive nnyo ng'ozudde obuzibu obuli mu bufumbo okubonaabona si kwe kufa singa ensigo z'omusajja zaagwadda mu kinnya kya ttooyi naye omusajja buli lwagenda okusitama zibeera ku bunkenke nga zimanyi ssaawa yonna batusuulayo embeera gy'oyitamu enzibu ng'olina omwami wo ejja kutuuka ekole ki eveewo ebyobugagga by'omwami wo bitwale ng'ebibyo ebizibu bya bbaawo bisheeringe bibeere ng'ebibyo tobeeranga musajja
enfidiko mwe buyingira ate mwe busesema essowaani mwoliira ate mwosesema buli lwogezaako nnyo okubeera nga ebirungi omusajja wo byakoze ate gwe ayagala obyonoone mu ngeri ya ffenna tubifiirwe then there is going to be a problem. True. Very true. Sigala ng'olabika bulungi n'akawala ke kakugasseeko kubanga kye busooka okukola kunoonyereza. Alabika atya, right? Mujja wange mukazi wo alabika atya. Gwe ne bw'obeera omumukwese amwezuulira yekka. Afaanana atya. Gwe sigala ng'onyirira. Waliwo enjogera y'omugamba egamba nti omugenzi bwe wali omukira n'omusika omukira. Eyavaawo bwe wali omusinga. Noona azzeeko ojja kumukola ki? Bw'abeera ng'oli gwe baakugattako yagenda yekka. Noono mutunuulire butunuulizi era gy'agenda yekka. Okay. Yes. And that is how we have to handle these heartbreaks. Kweyanziza nnyo obadde ogamegera tugambako ekisembayo comedian abakola batya mama? Anti twadde tugenda kwogera wambuziza ku kintu kya talent. Talent. So waliwo omuntu nga talent ye nga temuwa ssente talabeka talent ye? Talent mu Uganda kitegeeza bwavu. Then there's something you said nti bw'olabwamu omwana talent mu Uganda kitegeeza bwavu. Mu Uganda okubeera talented kitegeeza kufa bwavu. Really? Why? Nze nakola okunoonyereza okwange okumala nenkomparinga Uganda wano n'amawanga amalala agatulinaanye nentunuulira abali talented baayo nentunuulira n'abaawano. Obadde okimanyi nti mu mawanga amalala where talent is respected by copyright, by law, by government, tenge singa alina private jet. Because currently bakubona obusente era obusente bwafunyewo oko amaze kufulumamu oko. True. He would be having a private jet. Tenge singa alina security detail. I can tell you this. I have traveled to some of these countries around the world and I have seen these talented people in those countries nga bajja okushoppinga mu shopping mall nga balina entourage. Oyo tenge singa bwajja kwa Kasha mall bafulumya basooka ne baggalawo ku mizigo egimu ne bafulumya buli omu. But you talk about this guy mwera video on TikTok. A singer one of the numbers on atayogera akula Television. Hey. Do you know how like no or Television no Kabilami. Yeah. Yes. Do you know the guy is Kabilami is a billionaire. Innocent. He's a billionaire. Innocent. Just doing this. Ate n'amawanga gano aga Africa nagonga nenya. Abakulembeze ba Africa mwebaka nnyo. Tubeera tutya ba TikTokers. Nga tulina emitwalo kati nze nina emitwalo 9 mu gumu. Mbuzaayo emitwalo 9 mpeza akakadde. Buli video gye njogere wa Kojja etatambudde bulungi guba mutwalo. Zikuba milioni 2 kakadde milioni bwezityo. Ninayo milioni 4 sifunanga yadde ebibiri. So talent is a waste. Naye bannaffe aba America olw'okuba nti kampuni y'omu China ebatya bebasasula. Era bw'obeera TikToker ng'olina omukutu gwo nga wagugulirawo mu America oba mugagga. Bakusasula ssente. Ffe wano tulina views naye tezigasa. I know. Abatetenkanyako be ba YouTube. Ate era ne ba YouTube n'aba YouTube nzikiriza nti nabo kye bafuna si kye balina okufuna. Ebweru ba YouTubers they are stars. Oh yeah, I'm told. Bafuna sente nyingi. Bajja ku movie nights nga waliwo red carpet. Oli najja ne bagamba who is he or she? A YouTuber. But streamer by they are respected. Ngono streamer ali mu taking around ziba mitani no yali agalanye Ronaldo. High speed. Yes. Are you all over though? Like yes. You're like what? Guy, that's it. Kubanga waliwo abafuga ekitimba. Katukirize katugaane. List najikola nenjibateerayo. Nenkugamba wano mu Uganda Television ali mu milioni 5. Followers. Yes. Waliwo omwana akola animations. Erinnya ndyerabidde ali mu milioni 11. Waliwo bano bakasuku. Kasuku is my number 1 in YouTubers. Whether you like it or not. He is. Okitegeera. Waliwo abagaba akantu nabo nga bo association y'abagaba akantu. Kazibwe Kapo, Muzeyi Magala. No bandi badde rich, right? Fenna twandibadde bagagga. Kubanga njagala okutegeeza Dorin,
ebweru omuntu ne bwafulumya akayimba taddamu kukola ekyo abantu abasinga sirowooza ntogera kipya bakimanyi ffe wano ewaffe for example nze nina emitwalo 9 mu gumu ku TikTok egy'aba followers naakamala emyaka egiwera kati gigenda 4 nga ndi TikToker both nga sinnakola kulinnya ne both nga account ekuze n'empa erinnya ninayo emitwalo 8,300 zannema n'okujjayo buli logezaako okunyigozi downloadinga ne baleeta obukwakulizo simanyanga balina sima Pinterest simanyanga app ki simanya joininga emitwalo 8 gye ninayo batuwa ebirabo akuwa ebirabo ng'oli ku live n'alowooza akuwadde nnyo naye tewali yali agabye ebirabo biweza mutwalo gwa ssente ogwa Uganda kubanga mwe kisingo kinene si lion yesinga obunene ya ssente mmeka milioni 5 simanya biki teri agigaba bayi mama Fina yagiwako Bruno K bambi ensi newawaala abantu bafuna lion 10 mu video emu kati ba TikTokers mu Uganda ne ba influencers YouTubers tebafunyeemu oyo mwana Televian tenge kasukuku kuwaza banga ani omulala mba influencer kati abaliko waliwo n'abalala ba influencinga nga influence yaabwe erimu engeri y'entalo naye engeri nabo gye bakola ki gye bakola sijja kulumba nnyo bantu naye ng'ekisinga obukulu wano mu Uganda kati njagala tukere ku makyo ŋŋambe nti Amoti aweza obuwumbi obuwere 10 ku account talibadde tusomako ku network ye network Amoti era ngenda kukola list olwaira ekiro ngenda giteekayo nagiraba naawe ojja kubaamu ovuga Benz otambuza bigere okiyita kyakuzannya okola ku radio ezimu kuzisinga okubeeza amaanyi mu ggwanga ati ekyo kyenkugambye Dorin nti wano mu Uganda people don't make stars people bring down stars nze nekugamba nti Amoti is a rich talent ne bwayimirira buyimirizaawo Amoti nga talina kyayogedde tuseka abadde mu kintu for over 20 years batrainize bangi n'aboozezza mu komedi we bangi Amoti alina ki simunyooma kubanga tebamusuza alina amakaage asobola okuliisa abaana but why isn't Amoti his net worth would have been big his net worth would be essaawa eno mu buwumbi bw'essente nga 30 omuyimbi ono yazze Spice abamu tebamumanyi abamu tebamumanyi alinawo obukadde bwe 5 ku account kati omuyimbi eyo Spice ayimba naye wano mu Uganda wandigambye nti be babulijjo tali ku level ya Rihanna true naye yazze mu Uganda n'omusaala gwe bamuwadde yaguliridde muno kubanga yagenze ku akasha buli wa bodaboda namu emitwalo 5 n'agenda adonatinga okutuuma ekimpanze erinnya n'awaayo milioni 3 yazze kweyagala kujja ku vacation oyo omukazi teyanonye ssente tulina abaana abayinfluencinga nga balina akawunti zaabwe ba Tommy Lee ba Cyprus ba Cookie Promotions ba Trending Showbiz ba Ivan the Great Edward abandi badde bafuna muse abaana singa bagagga era nze beera nnyo ku mikolo abaana abo bampita nnyo ku mikolo egyabwe n'embeera MC nakulengera juzi bampita oba kufiirwa oba ki naye bwe baba bajja nze waliwo ekintu kyenjagala kati okulaba mu baana ba Uganda I want to see stars oba bakwogerera nti wessaawo oba nedda be a star so that's your value we live in abaana kati TikTok eno yo tugyebaza yazze ne YouTube nti omwana agenda n'atambula obwama ne butandika ani oyo oyo koko Ategera we are now having a variety of stars abatakyagala be bayimbi kubanga kibakuba attention yaabwe baba bagibezeeko ne nze nali mu kuziika twali wa Diana Skies ne wajjajja wa Kasuku naye nga basita batuuka abantu ne batandika obwama oyo muzeeyi magala Ategera yeye bannange yeye Ategera muzeeyi magala n'ayitawo tuba tuli awo kaziwe kapo yeye si yeye ekitabaddeewo kati ekibulamu bantu bano kubana ku ssente okusobola okusustaininga obulamu bw'okubeera star kyekiri kyenkugambye nti by now Amoti tafunye mu talent ye wadde nga is highly talented lwaki
copyright law ebadde teri bulungi in place. Yeah. Ekyokubiri aba basajja bandi badde bafuna ne ku musaala okuva mu government For their legendary work. For their legendary work n'okuwummuza abantu. Ekyokusatu essente zibakolera ntono. Okitegeera va ku bano bajoze ka miliyoni byonna baabikola kati just baasigala ku enjoying retirement yaabwe. Yeah. Kuba ka miliyoni okujjako ng'akuyambye najja twabadde wa Ibra the Lion of Nansa na Ibra Mugagga ka miliyoni najjawo eddakiika emu n'atubuuzako obubuuza n'agenda ne wabaawo abakaaba. I know, he's a star. Kati kyetubulamu kyekyo lwaki abaana bano abavuddeyo okubeera nga bastar tuba down playinga nze njagala tubasitule era tubateeke mu position eyingiza. Simanyi oba wano mu Uganda ba private stars babagaana chopper. I don't think so. We have never had a single star in Uganda with a chopper. Tulemena kutunulira mawanga ge tutannatuuka nga America. Genda wano Tanzania. Buno budama bu flying a private jet. Kati abaana bangi nnyo social media beekoze agatenga tebakoze by mistake. Naye nga bali worth kuba bataddemu amaanyi. Naye tebannaba kusasulwa mu content waabwe. Kyovula abamu babivuddemu wabangawo abaana wano ku kitimba nga ba Rahim. Waliwo Rahim. Mutabani wange Rahim. Tero muzaye wabangawo Rahim yazanyanga baby. Teba kya training babikono biko wanga balaba effort sizaabwe tebazifunyemu. Kati waliwo ababala ekitimba nga ba Mickey Sims too funny. Yakola acting n'afunamu. N'alabanga kati ekyo kiri outlived n'akyusaamu n'ajja ne ankwata lectures ne zikwatayo. Kati essaawa eno bwe ntandika ku ranking aba stars ku kitimba balina ssente. Mickey Sims too funny ssente azirina. Alina amakaage emmotoka azirina ezisoba mu 3 mu kikomera kye. Mickey alina ssente. Waliwo abakazi abatuswaza ffe abasajja bamirembe beddings. N'okatululira nkavuga emmotoka ya bbeeyi benzi n'avaamu gwe n'oswala nga tolina wadde tukutuku. Waliwo abakazi wano ku kitimba ba mami gadgets kati oyo nayo stock ompya. Ekitono ennyo bwe tuba turankinga net worth Mickey Sims too funny alina obuwumbi 5. Really? Avuga emmotoka Range Rover ya miliyoni 240. Alina ettaka mu bitundu eby'enjawulo mu kampuni ye lyatunda lya kawumbi. Bwe tugenda ewa Mirembe Beddings alina amaka ga bukadde 9. Maka kyagaida. Agalina. Alina business ettaka wansi wa kawumbi. Avuga emmotoka ya bukadde 405. Bwe tugenda ewa Mami Gadgets. Mami Gadgets ekitone nnyo ayingiza container ya buwumbi 3.5. Asula mu maka agatemyanga omuntu ga bukadde 740. Abaana be basomera mu international school Harvard. Ekitone nnyo naye n'abeera nga ali worth obuwumbi nga 5.5. N'abalala bangi nnyo. Era ngenda kukola list eyo ngifulumye. Kasuku alina kalina wano ekyanja flat etunulidde ebitaala by'ekyanja ye akweka nkweke. Alina emmotoka ya Benz alina n'eya bulijjo eri eyatutama. Okitegeera amaka ge yali ne bwe nnamutankuula alina amaka ge era natunulira abantu abalowooza nti Kasuku agenda gaggawalira ku zino ssente za gavumenti ne mbagamba omusajja alinawo kuba ffe twali tumumanyiiko. So oba zijja oba tezijja ajja kusigala akola ki kati gwe kigenda okubeera ekibi gwe kwe kuva ku mirimu gyo ng'otunulidde zino ezinajja oba tezijje ate nga ye emirimu gye gisigala gitambula. So people have made some money and I'm going to make that ranking very soon. So these guys ought to be stars. Naye mu kubeera ba stars basanga okusoomoozebwa nti environment we bawangaalira. Omuntu kati agezezzaako okusustaininga obulamu bw'okubeera star batono Sheila Gashumba kubanga avuga emmotoka asobola okubeera mu apartment. Kati waliwo wano ebifo mu Kampala Dorini njagala okwebaza Uganda neeyina engeri gyetandise okunnyumira. Waliwo ebifo wano mu Uganda by'otunulira n'ogamba yes. Waliwo kali akafo bakayita batya ensambya waggulu Marriott biki
Kategedde naye erinnya ligenze. But nkalabi kategedde. Ng'oyambukira ku arena no. Marriott something. Kaleka bulungi. Kalabika bulungi. Bye before ogamba omuntu nti nsanga wano ku Marriott. Waliwo ekifo kyebanga ekibagudde Black Panther. Waliwo Black Panther, yes. I will be rocking those bars. Omuntu ino kuba kukoze ekyenjawulo. So nze sese kwagala apartments. Bukoto living teweesobola. Toyina sente tosonga olugalo. Omwana ogenda omupikinga ku Bukoto living nomanya nti ono high class. Skies by Sheraton bajita batya ani munefe tutya nayo. 4 points by Sheraton. Points, yes. Musiba. Kubayinza batakuchanzayo ddala. Ategera. So kati Uganda etandise okukyuka abantu batandise okwadoptinga nina obufufufu bwendaba naye ate tugamba abantu mugezeeko nnyo okwepositioninga mu bulamu. Va wano genda ofuyiseeko ku yaya tomanya ekyanja ojja kusangayo dorini osangayo ne ku bazungu abazze okuwagira oba ofuluma bw'otyo oyisinganye ne kasuku oyisinganye ne kwegamba obulamu bw'otandika obuga connection. Yes, position yourself. You are going to make it in life. Amen. Because mu bulamu buno bwe tuwangaliramu obwaffe obwa bulijjo kizibu nnyo okubusustaininga. So n'akanasemberayo ddala ekyo njagadde kubalaga eyo discussion nene era tujja kwongera okugiwa obudde because njagala mpe ku bantu amagezi omulundi ogunaddako ngeri gye basobola okukulaakulanyamu ekitimba kyabwe. How to use social media to make money, right? How to use social media to make money. Kubanga ffe social media tugitutenga social capital. Tugikolako emikwano ntusobola ogikola okulaakulanya otya akawunti yo okusobola etambula etya because nze dole ni bukyanga mbeerawo sidiwetinganga ku video ya muntu yenna. It is my face. Wow. I have never followers banji. It is my face. Ronda zene ngamba wow. Naye ebintu byonna byenkolera ku account yange kati olwaleero Mukama Katonda nga akyansaasidde kubanga ebyenkyato bimanya account yange sigitunda wadde million 2 kati. Because it is business. Yes, it's business. Wampira bazitunda. Abazitunda abate bakolerako. Ogenda gamba omukyala nti ntunda package y'amazzi. Ogamba omwami waya nene nga mpanvu ddagala ndiina. Abagala okukyalira ensiko, abagala tightening, kwegobako infections. Okitegeera. Bakole ki? Bajje. Olunaku nga lutambudde bulungi ofune ya 3, ofune ya 2, 10, boluganya olinde olw'enkya. Abantu bagulawo maduuka mu bikuubo. I know. Okitegeera. So business. It is business. Yeah. Abantu bagenda ne bakwata account zaabwe. Kati olwairo Dorin tutudde wano. Oyina ba producer. Oyina ba camera persons. Dorin osooka kwekolako ka makeup kafa akatono nnyo akanakyo. Okitegeera. Nononya. Bazabera ogambikola. Akatonotono okitegeera. Nononya akagoye kaako siko wino. Nonoje ebikomo ebinanyumira mu video yo. Weetegekero client wa agenda okulaba. Omwetegekero ogambe njagala ntunuleko. Nga ndabika bulungi. Naye bw'oba teweeteeseteese bw'otyo oba onaalabika otya. Okomusoma tugenda kulinda like how to make money. How to monetize your social media, your accounts. Kale, so abetaka abantu Kojja ku social media, ku TikTok, abantu Kojja Facebook sikulabayo. Joli. I'm not active. Oh, okay. Anto saa kuwambagatanya bino na bino kwendi na so normally oli ku TikTok mostly. Ku TikTok mostly. So, when I take amaanyi. Okay. And I love you atunda weyaba Kojja enamba yebeera waawo. You can always reach out. Yep. Thank you. Until next time. Bye bye. Oweshi generator. Era tubale tumaze. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.